Ebikolwa by'abatume essula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo mu nnaku ezo abayigirizwa bwe beeyongera obungi ne wabaawo okwemulugunya okwava mu bakerenisiti mu Bebbulaniya kubanga bannamwandu baabwe baasosolwanga ne bataweebwanga kyenkanyi ebintu ebyagabibwanga bulijjo. 12 ne bayita ekibiina ky'abayigirizwa ne babagamba nti tekiwooma ffe okulekanga ekigambo kya Katonda okuweerezanga ku mmeeza. Kale abooluganda, mulonde abantu mu mmwe abasiimwa 7 abajjudde Omwoyo Omutukuvu n'amagezi be tunaateeka ku mulimu guno, naye ffe tunaanyiikiriranga mu kusaba n'okuweereza ekigambo. Ekigambo ekyo ne kisiimibwa mu maaso g'ekibiina kyonna, ne balonda Sitefano, omuntu eyajjula okukkiriza n'Omwoyo Omutukuvu, ne Filipo, ne Pulokolo, ne Nikanoli, ne Timooni, ne Pamena, ne Nikolaawo, omukyufu owa Antiyokiya. Ne babateeka mu maaso g'abatume, ne basaba, ne babassaako emikono. Ekigambo kya Katonda ne kibuna, omuwendo gw'abayigirizwa mu Yerusaalemi ne gweyongerangako nnyo, ekibiina kinene eky'abakabona ne bagondera okukkiriza. Sitefano bwe yajjula ekisa n'amaanyi n'akolanga amagero n'obubonero obunene mu bantu. Naye ne bayimuka abantu abamu ab'ekkuŋŋaaniro eriyitibwa ery'abali b'Ettino, n'ery'Abakuleene, n'ery'Abalexanderiya, n'ery'Abakirukiya, n'ery'Abasiya, ne bawakana ne Sitefano, so tebaayinza kusobola magezi n'omwoyo bye yayogeza. Awo ne baweerera abantu abaagamba nti twawulira oyo ng'ayogera ebigambo eby'okuvuma Musa ne Katonda. Ne bakubiriza abantu n'abakadde n'abawandiisi ne bajja gy'ali, ne bamukwata, ne bamutwala mu lukiiko, ne bayimiriza abajulirwa ab'obulimba abaabagamba nti omuntu oyo taleka kwogera bigambo mu kifo kino ekitukuvu n'amateeka, kubanga twawulira ng'agamba nti Yesu Omunnazaaleesi oyo alizikiriza ekifo kino aliwaanyisa n'empisa ze twaweebwa Musa. Bwe baamwekaliriza amaaso, bonna abaali batudde mu lukiiko ne bamulaba amaaso ge nga gafaanana ng'ag'amalayika.